Chena mwenda katonyeze nya radio mugoba nsonga. Laba yo musajja onomukazi abasasula sente omusolo buli mwaka trillion kumpi ezisuka mu 5 zibbibwa. Kyokka mu Uganda ababbi ababba sente ezisinga obungi tebakwatibwako. Mbu basiga wano bwengeje basiga wano mbaleke babbe basige wano. Kyokka sente zivaawa ziva kono omusuubuzi eyekalakasa kati olwaleero kubanga omusolo ogumugibwako omusajja atugambye wakasiita nti buli saati gy'oyambala gwe Rocky saati gy'oyambadde jukira nti eri babajjako emisolo gyotomanyi na muwendo bagenda pimiranga esaati zino oba ebintu ebikoze ebimuleese mu kilo esaati yo baloke bakubiringa kakadde esaati yo oli bampimidde mu kilo azireeta esaati ebadde egula omutwalo gumu egenda ku mitwalo 4 awo wetutuuse okusinziira ku bakasiita. Kati ono awo omusolo yayamba emirimu gya gavumenti okukola ki okutambula. MP omwagambye nti abasuubuzi bulijjo baba banyigiriza abantu nga mugamba aye wakimwitsa omwogisirieta mayibe tujja kwogera bwogezi mubeere wano otuddawo wakolya emiwogo gyo tomanyi kigenda maaso mu ggwanga. Ono MP Nsereko yakiikirira municipality manya mu city ya Kampala Central. Naye abantu bafenzize kagenderere ngamba yogera don't care kunsi gyeraga tebafayo kusigiraga bavuganga bweyagala ejja bavuganga bweyagala toyinza kusiga bijanjalo n'okungula emisoloza abagonje lukaya nentunulira bugonja nti babinyo era beekubye ekisirani kakati ntunulidde abasuubuzi baffe bwe byatuukanga mu biseera by'okulonda n'ebya politics kutogikwatako sebaabo bakolako ne press conference ne bagamba bannabyabufuzi eno temujjaayo mutulinnyira mu bizinensi zaffe nga tukola buli bwe mutaafeeyo ku nzirukanya ya nsi yammwe mujja kusasula omuwendo munene. Olwaleero muggaddewo nga teri munnabyabufuzi yazina kubaga nti if you fail to understand today you'll understand tomorrow. Ensonga 3 bw'olonda omubakawo wa parliament agenze kukola bino wammanga kugerekera musolo kuteeseza ku mpuutanya yaagwo mu budget banaagutambuza batya mu ntemaatema na kulondoola. Ye Namboozi yagambye atya manyi mmwe temulowooza nti twazze kuzanya ku radio wano bwino ku bwino. Namboozi agambye atya katumuwulire musolo ogwo gwali badde it would be to pay for a package. Nefe wano balinga abagamba nti omusolo munnayuganda agusasulanga kibonerezo era Uganda government munanse mulabira in only 3 categories: 1 taxpayer, 2 voter, 3 criminal. Tewali walala wonna government ya Uganda either ejjaji olinga mulonzi obanga muwi wa musolo obanga mumenyi wa mateeka. Government ejjaji olinga muwi wa musolo ng'omulonzi ng'omuwi wa mateeka akategedde akubireko mungale akube mungale zaki tuli ku NBS tetuli ku radio ndala eno NBS luwa chemba kakati nowulira kati abasuubuzi akuuma mashini zokka ezibayamba mu bino ebya ifris ebikuyamba okuba kalisiiti kali reflected mu revenue ne kafuluma ye ifris kalisiiti ako nikebakuwa mu supermarket kaya pa supermarket ndoza mukala kalisiiti ako ye ifris osegera kati kalisiiti akuuma kakuba lisiiti eyo efulume okuba nakaawo gatako nezi computer million namba eri yawo kati omusuubuzi aha naye ng'onaakola business eyo requirement ogyetaaga nadde abavat ng'oli mu miliyoni nga 35 omwezi omwaka gweze miliyoni 15. gavumenti yandibadde ekulira abasuubuzi obuuma buno. So kakati awo wetuli kakati bwe wakozesa internet weetagisa data kamala obudde okusinziira ku bali weetaaga okutraininga omuntu agenda okuyambako okuba buli siiti obwo oba ifris osegera mukumaako okukapcharinga kakati bw'oba tokozesa ifris akumaako nga tokakozesa kuba buli siiti bwo ne bakizuula kuba revenue emanyi okubeera ebweru miliyoni 6 fayini n'oba nako n'oba nga tokakozesa
bakubirawo fine milioni 6 kakati bagamba kano katandise okuddusa abantu mu bizinensi kuba tebabimanyira bali bamanyira kusitogolereyo URA egamba yogwano mbadde mubabbira URA bwegamba kati abantu bagamba nemweyambisa amagye okutukolako ebizibuzibwawo fe abasuubuzi efujjo kakati ebintu bino mugenda kwesanga kati ngenze kumwe abampuliriza abatali basuubuzi abamu Uganda ekyuse kati tandika okusiba enkoba ebintu byemukozesa bulijjo mu bulamu bwa bulijjo bigenda kweyongera n'obuweereza kati kwesiba ki tighten your seat belts nze mbagambye bino si byakusaaga betuliko betwogera tightening a seat tandika belt okweteekateeka omuzungu yali akuwa sente ebisiyaga twabigoba wano n'agamba kale gavumenti nega nti sente weeziri kakati nze ekinnuma kye nabagambye olunaku lwajjo nti omusolo abantu baagala ogguwa naye ate abagubba bano bakwatibweko era omusolo gutulage kye gukola tuli fena oba kuwulira nedda tuli fena yes nti gulage naye wano nkubalidde era sebo wano mu Uganda okwogera ku mubbi wa ssente wano waliwo amaze okulangirira leero sijja mubabuulira linnya naye mutegedde sebo yagenda bawawaabira lwakumulangira bubbi okudda ku mikutu bana abasajja n'abakazi mu Uganda batujozi nti okugambako nti wakimubba ssente zaffe kakati bagenda kubuulirizaako lwaki olangirira bali obubbi 89 Nabasa Radio twagala okwebaza atuwuliriza nawe yakatweyungako program evening drive kulyanda bweto bwefaanani olwaleero tujiwumbye twebaza mukama katonda olunaku olwaleero ekitiibwa netendo kikuddirayo mukama